Amanya gange Kizito Ali, naze director wa Ali Spare Parts and Garage, tusangibwa wano Kabimbiri, opposite Kabimbiri High School ku luguudo oludda e Kayunga okulinaana garage ya emmotoka eya Mukulu Ssaalongo Kasongo. Ali Spare Parts tukanika piki Bajaj Boxer, tukanika piki Meti, TVS KLX, TVS Maxi, tukanika obuuma obukuba amazzi mu nnimiro okufuuyira ennimiro, tukanika n'obuuma obusaawa. Ali Spare Parts tuyigiriza n'abaana okuyiga okukanika pikipiki. Ali Spare Parts tulina ebyuma bya pikipiki ezo zenjogedde: Bajaj Boxer, TVS KLX, TVS Maxi, Meti, Jaguar, Senke, ebyuma ebyo tubirina. Emagoli bino tubirina. Ebya namba 2, pistoni za piki zonna, connecting rod zonna, emikono tubirina. Era tulina ne bamakanika abakola obulungi mu kika kya piki kyenjogeddeko. Bajaj webali, abasenke webali, Meti webali, Suzuki N90 webali. Tubalina bamakanika abeesimbwa abeesigika ng'ekyuma bakuwa ekyo kyennyini ky'oba osasudde ku ssente zo. Ali Spare Parts tuli beesigwa, abeesimbu, abeesigika, abalambulukufu, abeerufu. Ali Spare Parts tukulembeza mazima mu bye tukola. Ali Spare Parts and Garage tusangibwa Kabimbiri ku luguudo oludda e Kayunga opposite Kabimbiri High School okulinaana garage ya Muzeeyi Kasongo wano e Kabimbiri. Bw'otuukawo oba osobola okutukubirako ennamba zaffe ez'essimu